yagala taata ne maama n'atugamba wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini n'aliranya bakadde baffe n'abaleeta oluvannyuma lwe nze munsinze abazeyi mubayise bulungi temubasinza baafa abalamu rabbi gafirili bannange omuntu osobola otya okuzibya olunaku billahi alaik kisoboka ali taatawo ne maama wo nga tubatadde mu ddwa kati ali ajja kunga nti ye maama akyali mulamu naye taata mumusabira omulamu tebamusabira babateekamu ekigaa nti basabira bafudde ono mubuuza nti osabira bakadde mu tebannafa bakuwudiisa basabira bafu bereere edduwa egamba etya rabbi gafirili kitegeeza ki wafwa waliwalidaya terako taata ne maama warhamuhuma ago amannya abiri wano mu Uganda ge gaganja badde nsomesa abaana ku nnaasi nembaga nti Allah yatuwa amannya 99 naye nga siga emannya ge gokka wabula ebizibu by'ebitonde byonna buli kizibu kyo kiina erinnya naye tolikozesanga buli kizibu kyekitonde kiina erinnya kyeriyinza okukozesa kiwone ekizibu ekyo nga bwolaba kompyuta eriko ennyukuta zonna gwe gyokoonamu gyekola ki gyekuwa naye kompyuta yonna eri awo tewali yali agikozesezaako amannya meereere yagamba walillahi l asmau lhusna faduuhu biha amannya gange gonna malungi mugayitemu munsabe naye abantu bonna balina ebizibu bagawummuza mbuuziza abaana bali babadde bamanyi mu Luwarabu alhafidhu si linnya lya Allah kitegeeza ki si bukuumi naye billahi alaikum njagala ffenna tubeere honest ku myoyo gyaffe waliwo yali agambye nti mpita mu linnya lyo Allah lye bayita hafizu okuuma buli kintu onkuumira embuzi zange zino ekiro oba onkuumira enju yange eno kati eryo erinnya lyali likozeeko toyina bukumi bweyagala kukolera ani mulyaza amaanyi agenda amannya gaago mugayitemu munsabe tugaleseewo mbuuza alqawiyu kitegeeza ki naye amaanyi g'ekisajja gagenda ne gatuzannya kannemu kanabbiri kafumba mwanyi kattako nkome malanga jja n'olanga jja kannakwala ofumba otya ku lujjo ne gabula naye wali weegambyeko nti ai Allah wagamba olina amaanyi mmenyeraako naye ebigambo si birungi waliwo yali yakikoze tetunywala kala situlandoddo amannya gaagano mweryazaama yagamba alwasiu mugazi ani yali atubidde naga nti nga gwe boli omugazi njagala ongaziyirize kino abakazi batuzinya luguje waliwo yali agambye Allah nti Allah ye mugabi si ekyo alwahabu omuki omugabi waliyo kuffe yali agambye nti ai Allah sinnawasa naye njagala ongabira omukazi atanzinye luguje otomera butomezi kama mbaya n'okubalongo namba dekabusa gobadde oyita darling nibukeera enkyanga akufukidde akatanga noga nti eno ibilisi singa nsanga egenze bwali ogenda okusubulasubula ibilisi amannya agayinyira 99 buli kyetaago kyammwe kiina erinnya naye kimuganyiga gonna gali awo gavuluja buvuluja ate ne basajja baffe abedda bajjajjaffe bano ffe twabasangako bagasomanga n'okulatta ne ba arrahman arrahim almaliku alkudusu assalam kakati bano mbakoletya bazanya basaba siwe twakola shale twalinga tusaba banga tuzanya batwali tusaba tuzanya kyakuzanyira mu mannya ga Allah tuzanyidde mu ddiini muno naye nno nga basaba ddala wali otuddekaawo nga oli sirias n'ofuna erinnya lyemmanyi nga ate tuli mukozesa mu butamanya galyaga Allah yagamba ana alghafur arrahim amannya ago tugakozesa buli kadde
nenga n'okumanya nti getukozesa si kye twagitwalanga edduwa so simanya. Era omuntu waffe batugamba Allahumma aghfir lahu warhamuhu, nga tuyita mu linnya lye watugamba oli Gafuuru oli Rahimu, amannya ago tugayitamu mu Gafuuru aghfir lahu warrahimu irhamuhu. Naye era nga tetukikozesa mu kuyita mu mannya, wabula tukikozesa nga kyetwasanga bakadde baffe bakola ki? Rabbi gafirli walwalidayya warhamuhuma. Eyo agogo almaghfira warahma ekyo twakikakasa, naye nga kemanya ketusinga okukozesa. Naye awamu n'okuba nti tetukimanyi, gwolooza singa tetwali tetumanyi nti musonyi yazina ekisa twali musabye. Niyo tumala okulaga nti asonyiwa alina ekisa, nuga nti okusinziira ku linnya lyo watugamba osonyiwa era olina ekisa, tuyita mu mannya ago abiri otusonyiire omuntu waffe era omutekeko ekisa kyo. Agasigadde koma, tewali linnya likola. Tugenda okudda eri Allah ng'ebizibu tubirina, naye nga tewali yali agize eki, tewali yali asabye omulyaza amaanyi. Yani yagamba amannya gaye gonna malungi, temuli bbi, naye ate alina amannya g'ataatubuulira ganagerekereza nga awistatharta bihi fi ilmi lghaibi indaka, ago goyina gyoli yalaba nga tetugeetaaga, go gage nga ye yagemanyidde, kitukakola ki? Oyinza okugira ki? Oyinza okugenda okufuna omulimu ne baga twagala omuntu alina masters degree, oba okitegedde, n'ogiwaayo n'otawaayo ya primary, kuba ya primary ogyesirikidde lwakuba nti bagikola ki? Tebagyetaaga. Kati Allah yatuwaako byalaba nti byebirimu obwetaavu bw'ebitonde byonna, naddala omuntu n'aga nti mukamba buli banabaamu akategeera amannya gange malungi gonna mugayitemu mugasabise, tewaliyo ayitamu na mulinnya limu, ffera tukera bukezi ne tudduka ne tugenda. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, si kintu kyangu riziki gye mbawadde mutemeeko naye muwe emyoyo gyaffe nga tugijja ku kwagala kwagyo, tugizze ku ekyo Allah tabaraka wa taala kyayagala. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rabbana ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا والوالدين وارحمهم كما ربونا صغار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر المجاهدين في سبيل الله في كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.